Omukulu soka amanya go bakuyitani nze number 1 entertainer Sewaje days eke champion days kibikirwa kubanja notabba Kasolo Kulu Kasolo kumbere negena maso y'okukungubaga bugambo kibwo abana Uganda abawangalira mu UAE being that tuli mu mbere y'okukungubaga president waffe yafudde nero koba nti naffe tuli eno baganda baffe tubategeeza abatali walo n'abali ewaka nti mbutuufu ennone yawukana omusajja yafudde jjo bamuzikiddewo ati mu busiraamu tebagazaagaza be basiraamu abo nze era bannaye kanve mu busiraamu bulungi kubaana akinya newozikirira oyitiramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalunyi mbabuzaako mwenna abalayi ba Tawira Radio Tawira TV amanya n'eddoboozi omuzira nkimanaga wa Mariam wendi mu nnyumba okubanga ate nkuweereza nkutuusaako biki ebigenda mu maaso olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Armed Forces Stadium ku kisaawe era nga ensonga tuleese olwaleero tuli mu kukungubaga olw'okuviibwako President omukulu abadde afuga wano Sheikh Zayed bin Muhammad An-Nahyan yatuvudde ku maaso mu saidi ey'obusiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah amusonyiwe byamusobako ng'omutonde ate amugaziyirize ne kabuli era amugondeze n'ebyo ebibuuzo by'omukabuli. Bannaffe gye tulaga era olunaku olwaleero tuze wano okukungubaga olw'embeera kozi muntu munene abadde afuga eggwanga lino ate ng'era kwe tugasse n'okuba nti tuli mu kukungubaga ate nga waliwo n'okulya embuzi eri bannaffe abaawangula ku tournament eyaliwo ku Eid Cup. Naye nga bannange olunaku olwaleero embeera ng'ensi yonna eri mu kiyongobero olw'okuviibwako omukulu naye ate ffe mu busiraamu tugamba nti oba waliwo ayegamba nti kulu nafsin dhalikatil maut, buli mwoyo gwa mwana Adamu guyina okukombezebwa kufa. So tuyina okugumanga ffe abantu wamu n'okugumya famire yaabo bekikwatako kuba omukulu yafudde naye ate ffenna lyekkubo ono yatusooseeyo busoosi era okungubaga wekuli abantu bangi bazze ebintu bingi ebigenda okuba nga ate oba oliawo bigena abantu bangi ndooza mubalaba okuva eri yonna yonna abantu banyoleddwa omukulu yabakutte ku mutima. So tugenda kubanga tubalaga biki ebigenda okuhappeninga olunaku olwaleero mu kukungubaga ate nga waliwo n'okulya embuzi. Wekumire ku Tawira Radio TV poza ate era abalungi mbajjukiza okubagamba nti tuli proudly sponsored by Semu Shipping Company. Bano batika bintu okuva mu UAE okubitwala e Uganda. Oyina nsawo, oyina kago, oyina ebintu ebibadde bikuzimbiridde nawo oba olina ki oba oyina ssimu emu oba oyina ensawo zenkanirawo oba box oba biki as long as oyagala twala bintu Kampala weekwate ku bannaffe aba Semu Shipping Company ojja kubanga obafuna Luganda nyo bana abantu batambuza ebintu bulungi tebasokola bintu by'abantu tebabba bintu by'abantu ebintu yo bituuka nga bo bibawadde besige era osobola okubasanga ku namba y'essimu eri 055 446 5563 ojja kubanga obafuna bulungi gobakubira bukubizi simu bagenda kuba babikunonako wonna woli. Wekumire ku Tawira Radio Tawira TV olabe biki ebigenda mu maaso olunaku olwaleero nga tukungubaga omwoyo gw'omugenzi ate wamu n'okubanga waliwo okulya embuzi eri bannaffe abawangula tournament eyaliwo ku Eid Cup. Mubeereeko tubaleetera n'ebirala. Amira Yimorani okejajje embuzi otwaze nayo omutwe tuguyina tebakkiriza gujja kumina omutwe tuguyina naye batuli bubi tebatuli bulungi omutwe gwe bannange muzogamba embuzi twazibye twaze n'omutwe gwaffe tournament ebadde Eid Cup yadde kitaffe Kalifa yatugenzeeko ijinari wajininga Mukama fena tugende ule mwagira timu ye esinga yetwale embuziro tugirese ensale. By names I'm called Alfat Serugo Ronaldo, staying in Abu Dhabi. I'm here on behalf of Uganda Cranes Abu Dhabi, entire community of of Ugandans, to send my condolence message to the family of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, who passed away. We are all the same, and we say that we came from Allah, and we have to go back to Allah. May Allah bless him and give good light
to his grave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalonye babuzaako mwenna abalabi batawira radio Tawira TV amanya neddobozi omuzira nkima muzukulu wa mugema tuddawo bira busiro omuzira nkima naga wa Mariam direct tuli wano ku Armed Forces Stadium era nga olunaku olwaleero tulinawo akapiira akagenda mu maaso ate nga tulinawo n'emikolo egy'enjawulo. Munzikirize sijja kumala budde bungi ate mbeere nga nfuna abamu ku batiimu managers babeere nga batubuulira mbeera ki egenda mu maaso kiki ekiri wano mu ngeri emu oba endala. Omukulu soko buzeeko abatulaba. Mwenna mbatumidde nga mbalamusaako kyekimu nga ffe bebamu amanya n'eddoboozi sebo. Amanya n'eddoboozi nze bampita Peter the Triple X from Uganda Legend Biker. Okutwaliza wamu nga baffe abamu ku basponsa ba Njoga Group nga tuliwo ffe tuzanya omupiira tuzanya ebyemizannyo bingi. Njoga mu besinga wa? Njoga tubesinga Abu Dhabi. Abu Dhabi singa bade nga buli gwowulira Njoga be bantu abakola ebibanyumira ebibasanyusa naye nga ate ebiseera ebisinga tubeera nnyo mu biseera bye by'eddembe tetwagala stress. Biki bye mukola ebyo ebibasanyuse biki bye mu categorizing la? Essaawa eno bye tukola ebitusanyusa byessaawa eno bye tuliko bye mulaba nti tusamba ku mupiira tugenda abamu tuwuga. Byebyo bisinga otusanyusa. Olunaku olwaleero Njoga esamba na ttiimu ki? Esamba ne Kasukaali. Kasukaali gye bajjamu eya People Power. Tusuubira ki mu mupiira guno? Tusuubira nti bwe guba guwedde tugenda lya embuzi gye twawangula ku Yidi. Kuyidi mpozi tulinayo n'embuzi gye tulina okulya. Olowooza Kasukaali esamba budde buno n'Enjoga ttiimu kyowooza egenda okuba? Njoga yo nga bw'ogimanyi nti ejooga bujoozi okutwaliza ewamu yatandise dde okujooga just twagadde just ka friendly okuba nti tukuŋŋaana abamu baleme kukolima nti embuzi ate twagibaliddeko. Njoga nga temutera kusamba mupiira kyanjawulo ki olwaleero abamu tuyinza okuba nga abantu abatulaba ye first time bamuwulira ku Njoga Group. Anti first lwaki mwekweka nnyo? Tetwekweka ebiseera ebisinga engeri emirimu gitufuula bize tetufuna budde tetufuna embuzi namba n'omutego ogere anti obalaba bikaseera babeera mu kujooga bujooga yene embuzi egenda okuliibwa twembuzi tugiina soko obuzeeko abatulaba banne tule kitubagamba abo lapidesi naye twafiiriddwa naye butuleke omupiira gwinogera mu maaso embuzi yaffe weeri. Alright, tweyanze gembera nga mugirabe genda maaso abantu basanyufu abantu balina bingi abantu bonna bali mu masanyu gaabwe naye nga mbaga tugenda kuba tubibatuusaako byonna ebigenda maaso naye nga ate serabira bagamba nti we are proudly sponsored by Same Shipping Company bano batwala bintu Uganda gwe wenna ayina kaga ayina ebintu basobola okutwalira ebintu bye Uganda nebituuka mu mbeera ennungi ate era n'obifuna mubeereko tugenda tubawa details byonna ebi happeninga obudde buno olunaku olwaleero nno kwe kuli okulya embuzi eyawangula ku lunaku olwa Idi. Badama tulya mchere kasonile kawo African weather leka kutwaleko bebye Uganda kunogera mataifa Uganda zabwesi ya green nyana kasala kaka sweet in the weweke ku mugongo kutwaleko bebye Uganda ayine chenyi kimulinganda bilwamu mujja kukkiriza basaaga naye newe munaatulabira nti mu mbeera eno tusoose kuyimbamu naye bannaye tuli mu kukungubaga otandise dda bannaye tutandise n'okuyimba naye nga tetuli mulumbe tuli mulumbe. Ani yafudde? Sheikh Khalifa akulembera UAE yonna on behalf of Abu Dhabi. Omukulu soka amanya go bakuyitani? Nze number 1 entertainer
sewajje days eke champion days kibikirwa kubanja notabba kasolo Kulu kasolo kumbeere negenda maaso ey'okukungubaga bugambo kibwowa Abannayuganda abawangaalira mu UAE being that tuli mu mbeera ey'okukungubaga president waffe yafudde naye olwokuba nti naffe tuli eno baganda baffe tubategeeza abatali wano n'abali ewaka nti mbutuufu ennono eyawukana omusajja yafudde jjo bamuziikiddewo mu busiraamu tebagazaagaza be basiraamu abo nze era bannaye kanve mu busiraamu bulungi kubaana akinya naye wozikirira oyitiramu Munatusonyiwa olw'embeera tuli mu kukungubaga era nga ye mulaba abantu twebisse bannaye ndowooza nga era abantu anaye munatusonyiwa omanyi kumbaga tekubula musiigo tuli mu kukungubaga naye ate ye kasolo atusesa kasolo gwatusesa tuzanya mupiira kalifa tugiza tuzanye mupiira teri yadde music ennaku nnya ate tugenda mukungubagira ennaku ana woofiisi mu nnaku 3 zonna nzigalire bannanga bali wakati mugali tubaweereza sukaali embeera yatutabuse kasolo ani akusala akaveeri emwe mubite saluuni esangibwawo eyo airport road saidi ki awo wennyini kuni Fatima abalungi tweyazege munatusonyiwa mu ngeri emu oba endala tuli mu mbeera yakungubaga era nga we mulaba twebisseeko ng'era abakungubazi we tubeera olw'embeera ey'okufiirwako pulezidenti waffe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tusaba omukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa amusonyiwa ebyamusobako ng'omutonde straight away ndina omukyala wano abamu ku bannalulungi ba Abu Dhabi soka obuzeeko abatulaba abatulaba ku Tawera TV mbalamusizza bannange bitalo nnyo ddala bakuyitaani mukwano bampita emirimire nsuubuga omwami ali atya mwami mulungi kuliko emikolo twagimaliriza alhamdulillah mwebale kutusabira amiina ne tusaba Allah abaweemu ekisingamu obulungi ku kufa kwa Khalifa obudde buno tuli mulumba embeera nga bw'ogiraba okyogerako ki siina kyamaanyi kyenyeza kwogerako naye just ngamba bugambi omwoyo gwe mukama agulamuza ekisa owulira abantu be bamwogerako bagamba abadde muntu mulungi nnyo abadde afaayo nnyo ku bagwira era kiraga nti n'ebbanga lyalwalidde amateeka gabadde gakyusekyuseemuko ku bagwira ekiraga nti ye abadde afaayo nnyo so kati tetumanyi kikiddako ffe ng'abagwira bali mu nsi eno tetumanyi kikiddako naye omwoyo gwe mukama agulamuza ekisa kyetuyinza okugamba kyokka katumusabire busabizi byonna ebyamusobako ebitagenze bulungi mukama amusaasire n'ekirala nakyo kyenjizeemu nakyo mukyo era we mbadde nzijaawo nnyini nti ensi eno etwemalizaamu bwereere ensi eno omwami abadde ne ssente empitirivu obutali mu UAE mwokka ne mu mawanga amalala mu Amerika wa wonna bakubuulira ebyobugagga byabadde ayina nga biyitirivu naye bwe twalabye ne we bamuziise obutaka n'ettaka lyabadde mu baketi bamuyiriddeko nga olaba ttaka ttono tebadiibuuda ng'ettaka ttono obusiraamu bo era tebutukkiriza kudiibuuda n'ettaka nga byali badde nga agambye bamuziike mu lubiri lulamba oba bakole buli kimu ekikola ebikompola bivuge bakole biki buli kimu baali badde basobola okukikola kuba ssente zibaddewo naye tebadiibuuza ssente buli kimu kyabadde on point bintu bitono bamuziise watono abantu batono ku ssente zabadde ayina kwegamba kikwewuunyisa waliwo enjogera egamba nti byonna bikole naye sanda tekuli nsawo kituufu teriiko so abantu ensi bano beemazaamu ku lw'embeera eno bagamba bugambo ki bagamba bambi ensi tebeemazaamu kubanga ono omwami ne bwe yali yagadde muziika oba ngambe nti wali badde nti ku mwezi baziikayo abantu ne bwe yali yagadde muziika ku mwezi abadde asobola omuziikayo naye bambi buli kimu kyaggweredde awo ate ewantu ewatono ku ssente empitirivu z'ayina buli kimu ne kiggwa mu bwangu buli kimu ne kiggwa twagenza okutegera twategedde ssaawa 9 ssaawa 10 nga bali muyiyeeko obubaka obusembayo tubeere nga tufundikira embeera eno being that tuli mulumbe tuli wano mulumbe era tukungubaga
sina kyamaanyi kyenyinza gamba bantu naye tugumire ddala. Alright, tweyanzege be bano abamu ku bakungubazi mu kifo olwaleero kye tulimu nga tuli mu mbeera ey'okukungubagira President wa UAE omukulu Khalifa bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan eyatuvudde ku maaso era ng'obudde buno ze zimu ku mbuyaga ezikunta. Omugenzi katumusabe omwoyo gwe agulamuze tisa ate ne bekikwatako bagome emitima tetulina kyakukola obudde buno tulina kumwewerekereza dduwa nti Omukama amugazirize Kabuli ye amwanguize n'ebibuuzo by'omukabuli Jannatul Firdaus Sheikh Khalifa. Nenda napata mwite. Ashu, come. Yeah. 2 changes. Okay. Well, 2 changes. Wazze kuwagira na kulya mbuzi ya feri na mutima Kasukaali. Ipo power. Uli ayambala. Papa. Senior. Huyu aja huyo. Detauya. Nasoro Razak. Eh. Bane kasoro. Big up to the activity radio. We are live at Abu Dhabi Stadium. We are enjoying holiday. Omukulu salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutale oli kumpewo za Tawera Radio and TV soka weyanjulireko abalabi. Nsanyuse nnyo okubaako ku mpewo ya Tawera TV and Radio. Langa ensonga endeese okuba nti ndi wano y'ensonga ya Kasukaali FC Abu Dhabi okuba nti tukwasaganya ensonga ezimu kukwasaganya omupiira mu Abu Dhabi naye nga ensonga enkulu yakwagala mupiira nakugatta Abu Dhabi community. Ngenda kuba nkomawo mbulire muli mu kigo okola ka Kasukaali kansoke mmaleyo abakulu bano ate nkomewo omukulu salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka weyanjulireko abatulaba. Amanya gange nze Abdul Hakim Nsibirwa. Ndi assistant coach assistant captain ku timu ya Kasukaali. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Oli buterevu soka weyanjulireko abakulaba. Amanya gange nze Nsanja Abe. Okay. Wano mu Abu Dhabi. Nga ndi captain Kasukaali FC. Gwe captain wa Kasukaali. Yenyewe. Okay, omukulu assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka weyanjulireko abatulaba. Amanya bampita Fahadi Kulumba Bosa nga nkolanga assistant coach era nga ye coach omukulu yawangula embuzi nga yenze wano.
Tweyanze bantu bonna bano beeyanjudde n'emirimu gye bakola ku ttiimu wabula ate kansembyeyo omukulu n'omukulu okola ngani ku ttiimu eno? Ttiimu eno nze coach waayo. Ttiimu eno nze nagiraba nti ejja kusobola era ejja kutambula ng'eyagala kikyekola naddala mu mbeera y'omupiira. Kooki yaba akola biki ku ttiimu? Kooki ye muntu akwasaganya ttiimu mu bintu eby'enjawulo naddala waliwo training ezibaawo ez'enjawulo ng'alina okubaawo alina obakwasaganya wamu n'okulaba ki ekigenda mu maaso kwegamba abasambi ab'enjawulo kati tuli mu UAE. Twava ewaffe Uganda. Kati mu UAE wano waliwo Abannayuganda bangi banjawulo. So oli singa ajja ng'alina ekitone ekyo n'okimulabamu ng'amanyi omupiira n'akubuuliramu ebbisi njagala okwegattako kuba mulina okukwataganira wamu. Mbadde manya egyo mirimu gya kapiteeni. Kapiteeni naye ajja kukubuulira emirimu gye kuba emirimu gya kapiteeni ate gyo giri mu kisaawe wakati. Ejange mu kisaawe n'ebbali noonya nendeeta nengatta ku ttiimu ate era nembaawo ne ku training nembaako ebimu ebyenjawulo bye nina obabuulira. Yegwe kapiteeni. Kapiteeni emirimu gye emitongole giba emituufu ku ttiimu mirimu ki egyo? Emirimu gyange emitongole gya kuduumira baana nakugezaako bakwasaganya buli omu mu kiti kyagwamu okugezanga nti olina okukulinga tempa y'abaana waliwo ababa waggulu waliwo abeera nso olina obeerawo nga omukwasaganya wa bonna. Awo wennyini wenjagala okubuuliza ttiimu eno ojja sanko nga waliwo abakusinga ku myaka abato ku ggwe abantu abo bakwasaganya otya experience okikola otya naddala abantu abo nga tuli mu mbeera nti bonna bali above 18 years obakola otya? Abantu abo entegeera nti bansingako nyina kusooka kumanya buli omu kikyasobola kyenyina okugenderako kujje nensooka bwe mmanya kyasobola nindyoka mmuzza ku kyabalala kyebakola ki nasooka kuwulinga osooka n'okwata majority n'ogikumaakuma wamu then oli akusingako bw'abanga olaba agenze waggulu then olina omuwa ekizampa eri naye n'akola ki n'alowalinga munene bawamu bw'aba akyali waggulu temusobola kuba kimu. Okay, tweyanzege assistant coach. Ensipozo okuttanya ku nsonga ye omupiira tetumanyi nti oba wa myaka 8 oba myaka kasaaziro ngazi ttiimu fena tuba kyeki mutuba ku myaka gyegimu o17 o18 owa2 owa5 fena tuba ttiimu ejja ensonga ki tukiyita ttiimu nti ow'ekinana n'owe18 fena tuba tusa kimu nga tuli mu kisaawe obukulu bubeera bali wa kisaawe naye tubeera mu kisaawe fena tuba myaka gyegimu. Assistant coach kino njagala kubuuzaamu ttiimu Kasukaali mwakozesa bukodyo okyokulaba nti mwe muwangula tournament eno ku ttiimu zonna ezeetaba mu kintu kino lwaki ttiimu Kasukaali skills kyezo ze mwakozesa oba oli awo aba kilabu endala ze baali balakinga? Of course kilabu zaali nnungi era omupiira gwe baayolesa gwali mulungi lwakuba kale ffe kangambe n'omukisa gwali gwaffe kuba si ffe gamba twalingawo nti tuli balungi nnyo okusikira ku bo naye twekkiririzaamu kyenja okugamba twekkiririzaamu ne tujja nga tusamba ekintu kyaffe kyetumanyi kituufu kyetusiba tutendeka wano ne tweraba ne twemanya ne tugamba kati obuzibu bwaffe buli luddawa ne tweyambisa obuzibu bwaffe okubiitinga bali. Okay, tweyanzege assistant captain kino kyekibuzo kikyo obudde buno mwawangula tournament eno tusuubire nti ekintu kino mugenda kikuuma bwe mutyo tetusuubiremu ate muzze Kasukaali bakakubyenga goolo 2 mu ngeri ey'enjawulo? Omupiira guba mupiira sigwe toyinza kujja 10 ku 10 n'ogamba nti ngenda guwangula naye kisinziira ngeri gy'organizinzemu n'abantu kyekiviirako okuba ne Katonda okuba nga ali kusaidiyamu naye mpiira si 10 ku 10 osobola okugarantinga nti nsobola okugoba. Ogwaleero gwe ng'omuntu ogulabye otya kafurendere kemusambyemu wano? Kabadde kalungi kafurendere mukisa tegubadde nnyo gwaffe kusaidia yaffe naye kirungi ekigendererwa kyaffe ekyolwalero bwatyo Allah bwageze ekigendererwa kyaffe kuba twabadde n'ekigendererwa kirala tetwabadde nnyo ku maaki naye ng'ekigendererwa kyaffe Allah tusaasidde ne kiyitawo. Alright, tweyanzege banne nga tuli mu kumaliriza coach kana akabuuzo katonotono nga tugalewo coach nga ggwe eyatandika ttiimu eno nga coach biki ebiddako mu ttiimu eno ogirowooleza kiki ekiddako mainire ku Kasukaali Football Club? Neyanzege
Asawa zino tiimu yaffe gyeraga tulabayo kuba we twatandikira twali mu bunafunafu nga n'abaana batwegattako mpola leero nja kujja enkya sijja kujja training leero wendi enkya siriiwo naye nga baali tebamanyi kikiddako so kati twagala tiimu eno giyingiza waliwo first division, second division ne third division so kati twagala kuba nti tuyingira first division eyo tusaba Allah tusaasira tukwate inshallah tewali kigaana ti tugiyingiza kuba twatandise dda okunoonyereza tuyingiddeyo tutya era nga n'abasambi baffe abamu ku friendlies ze tugenda tukuba ne matches ze tugenda tukuba gye tuyitira bagenda basongamu amanyi kasita batandika okusongamu nti oyo n'oyo kitegeeza maaso eyo eri ekigenda mu maaso pozi n'akatalekeka tiimu eno yatandika okutunda ku basambi era nga waliwo omusambi waffe omu yali golokipa yayingira mpola nga asaaga naye gye twagenda tusambira era baamulaba era yamutunda obusente obulungi ddala so era ensonga eyo twagala n'abalala ate nabo babalabe kuba omukisa tugulina tiimu abagiraba bangi. Omukulu tweyanzege captain nga tumaliriza tugalewo bugambo ki bw'osibirira basambi banno b'osamba nabo mu kisaawe aba Kasukaali FC? Kyenyinza okusibirira abasambi bannange okusigala nga tonyereza Katonda n'okusigala nga tukuuma empisa buli omu eri munne kijja kutusobozesa okusigala nga tukyakwatagana tusigale nga tukyali kitole tuleme kweyawula kwe kusobola okuwangula obulungi. Tweyanzege omusambi yenna gyali eyo nga mulungi ng'amanyi anaasobola okutambula nga najja kwa Mudi Forces kuba wano ge maka gaffe twasalawo we tulina okusambira tusamba buli lwa mukaaga bw'aba musambi yeemanyi mulungi ajja kusobola okuva gyali ajja atwegatteko tusaba ajje nga olw'omukaaga atwegatteko tujja kuba tusobola okumanya tusooka ne tumuceekinga oba atufiitingamu bw'aba atufiitingamu tukyawerokaminga abasambi kati leero tubadde wano nga tuli embuzi yaffe gye twawangula ku luli neera nakyo abantu abaddewo balabye tukitegekedde abantu tuzze kulya mbuzi tetuzze ssamba mupiira naye bwe tujja nga tuzze ssamba mupiira kyanjawulo so mu mbeera eyo omusambi yenna ali eyo tiimu Kasukaali ekyayagala abasambi obanga omanyi oli mulungi jangu otwegatteko ate tomanya tuyinza n'okutondera inshallah. Tweyanzege kano ke kasembayo omukulu badde nfundikira nga ngamba waliwo abasambi abali ebweru abayinza okutya nga balowooza nti ettiimu eno eri mu byabufuzi nedda tebatya bajje twegatte wamu tufuke Basseruganda kuba ffenna tuli banseemu Uganda eno ettiimu teri ku musingi teri ku musingi gwa bufuzi tukumakuma bannaffe tusobole okwemanya n'okusobola okuyamba bannaffe mu mbeera ez'enjawulo. Tweyanzege assistant coach nga maliriza kano kako nga gwe assistant coach owulira ki obudde buno nga abantu bali waneeno bangi nga Kasukaali ye yakulembeddemu ekintu kino naye ng'ate mabegako gye buvudde wajjanga ku kisaawe kuno nga waliwo bazannyi bokka aba Kasukaali obudde buno owulira otya nti abantu bajja obutebe bonna ne bujjula? Of course mpulira bulungi amazima gali nti wini enyuma nze nga nkyasamba omupiira nze bankuba omupiira ntikyawuliranga bubi nnyo naye ate kasana nawuliranga wini naye mba nga sisambye nasanyukanga kyamazima wini enyuma kyenjja okugamba. Alright, tweyanzege bwe bityo bwe bibadde nga bano be bamu kubaddukanya tiimu Kasukaali ate akatalekeka nja kubanga nkatwala ew'omukulu assistant captain atubuulire. Omukulu assistant captain mukkiriza ne ku tiimu endala oba ojja kwesanga tiimu eno ekituufu bagitya ayo tiimu ya byabufuzi nze sijja gigenda n'omuzannyi asobola okuba nga ali eyo naye ng'atya okujja mu tiimu eno nti obudde buno ya people power mugikkirizaamu n'abapata endala okubanga bajja okugizannyiramu? Tetulina gwe tugoba era tulina era abantu betusamba nabo aba tiimu endala bwetuba nga tukola training yaffe ku lw'omukaaga bangi nnyo abatali ba Kasukaali nga bwe bamala waliyo maaki basobola okuddayo ne basamba naye nga tusamba nabo gundi wano training tetulina gwe tugoba as long as abantu bonna bannayuganda ekikulu kasoba munnayuganda tulinamu ne ba West Africa si bangi nnyo kitulaga nti tuli bumu tetulina nnyo kitwawula tiimu yakwegatta tunoonya bumu
Okay, tweyanzege bano be bakulu abamu kubatwala timu Kasukaali mbadde wa mukisa okubanga leero mbakwasaganyizaako buli omu mu kiti kye bibadde oba oli awo bibungesebwa nze ndi wakati eno bayinza obutanzikiriza ate naawe gwe bonna omuzannyi ali eyo nga wandyetaaze okujoyininga timu Kasukaali FC abantu bali free oli waddembe okujja n'ogamba nti nange ndi memba mu ngeri ng'eno oba endala mubeere bulungi mweraba abakola omulimu kapu eriyali ku idi kwennyini naku z'omwezi nga 25 so abantu bano betugenda okusoma tubeebaza ne certificate zino era nga abagenyi abakulu the Doni family bagenda bagaba certificate zino omuntu asoose ye Abudu Pinki manager waffe yiyo azeko ye mukulu Kasolo akunga abantu ona mu UAE yonna tuweebaza certificate yiyo yes we go omuntu omulala gwatuzzaako okwebaza bannaye esebo ye Kim Swaga naye ajja nafune certificate ye Kim Swaga afune certificate ye ajja afune ekifaananyi nga ab'emmere bannaye mwetegeka emmere ab'emmere tuzzaako omukulu Abdulaziz Nsubuga Coach Kasukaali nkwenda okukongerako nga mukulu tugenda kuzzaako omukulu Abe Nsanja Captain Kasukaali ajja kime certificate yali yakola mulimu gw'amaanyi nnyo Captain Abe Nsanja tuonaye okay. So certificate ye omugenyi omukulu ajja kugibawa tugenda kuzzaako omukulu Charles Masumba tumwebazize naye olw'ensuso ajja afune certificate tugenda kuzzaako omukulu Edi Mukaya emirimu gyagikolera underground taliiwo waneeno naye tusobola okugiwa mukulu Ismail Kera ajja kugimuwa eno ya mukulu Edi Mukaya atukolera emirimu gy'amaanyi nnyo People power. Tugenda kuzzaako omukulu Fahad Bosa Coach Kasukaali assistant coach naye tumwebazizza banne abakoze ku byendya abantu bali bubi tugenda kuzzaako omukulu Abe Mubiru naye tumwebaza olw'ensuso bannaye ajja kime certificate Abe naye tumwebazizaamu olw'ensuso certificate sebo yino waneeno bagenyi abakulu bagikwase nga mukulu Abe Nsanja bafuna certificate ye tugenda kuzzaako omukyala Aisha wa Pinki bannaye anyagi mutwalira Aisha Pinki Aisha Pinki tugenda kusiima omukulu Ismail Okedi naye twamusiimye waali ate naye y'omu ku bagenyi abakulu senior advisor oyo Kasukaali ne People Power mukyala yagimukwase abakoze ku byendya tugenda kuzzaako omwami Ronald Ronix oba muyite referee Ronald Serugo anyagi mutwalira
Mr. Ronald, jango tukwata. Ronald mchala we Jukimenge. Ya Ronald Serugo oba Ronald Ronix. Tawira kube bifaananyi. Ya Ronald. Tuwede. Omulala agenda kudda kufuna certificate ye Mustafa owa Kasukaali naye asiimiddwa omulimu gwakoze. Tugenda kuzzaako omwami Farouk Matumbwe naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Farouk Matumbwe naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Farouk, jango. Ana. Farouk Matumbwe yaliwo. Wabere wajimu ajajikwata. Tulina Senga Florence. Ya Farouk Matumbwe. Yena kumikisiminga. Farouk Matumbwe. Zibampera awo. Omukyala Monica Superwoman yetu musiime mu ngeri y'enjawulo. Ojajwa Chelsea. Superwoman nga bwafuna certificate yetu zaako omwami Michael Sekyondwa naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Omukulu Michael Sekyondwa asiimiddwa. Omukulu Michael aliwo. Aliwo. Bannaye tumaliriza omukolo guno tugenda tutudde ku byokulya bannaye. Omukyala Saana Kiyengo naye emirimu agikolera underground ali Kampala naye tumusiimye. Ajja kugifuna. Tusiimye omukyala omulala ye Shanazi naye tumusiimye. Shanazi naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Ojja kugimpeera abakyala baya bali ku mmere. Omwami Sulaiman Mayanja naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Omukulu Sulaiman Mayanja asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Wekuli wano wabwe tuyalinda gundi. Awatuli just on ataka nsawo. Omukyala Emily Nsubuga naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Mama Mudabi ye Monica. Omukyala Rashida Angu naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Mukyala Rashida Angu wuuyawo. Abasembayo. Omwami Oma naye asiimiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Samuel Ebai. Samuel Ebai also has been appreciated. Nessie is also
appreciated. Oyo no nesi mu Cameroon ne ku Idi Cup yasala asambire Kasukaali so team ya Cameroon. So this is for Nessie, you can take it. George Eno is also from Cameroon. George Eno. Abdulaziz Nsubuga hauka ofunye biri. Asembayo George Keya naye asimiddwa mu ngeri y'enjawulo. Tutimiridde wamu ne George Keya musajja alwanye nnyo. Alwanye nnyo era yaleese bino byonna singa si ye bino singa tebiriiwo. Tweyanzisa nnyo muzeeyi. Asembayo bannaye abasemba tulya emmere. Asembayo tusiima omukyano omwami Don Kawaida. Thank you so much, my brother. Thank you so much. Shukran. Thank you so much. So bannaye mwebaye ddala ssebo tubasiima nnyo era mwebaye nnyo byemukola tubaagala nnyo. Bannaye abantu balinze dda ndowooza emmere egende mu maaso. Thank you so much. Thank you so much. Tweyanziza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane tubaniriza abagenyi baffe bwenna olunaku olwaleero nga Kasukaali celebrating ekikopo kyayo kyeyawangula era nga tiimu zaalinya alhamdulillah Kasukaali nesobola okuwangula naye nga sina kugenda mu maaso kansooke mbawe mukyala wange ababuuzeeko abatwalire ku sala n'oluvannyuma nsooke neeyongere inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza mwenna ku kisaawe kyaffe wano ekya Armed Force nga Kasukaali tiimu celebratinga embuzi yaayo era twaweereddwa omukisa guno okuba abagenyi abakulu ab'olunaku. Tweyanziza nnyo chairman George Keya, Kasukaali Abu Dhabi People Power Community. Mpozi amanya agange nze Kawaida Abubakar era nga nze manager wa tiimu URA wamu ne management yaffe. Mbadde wano ng'omugenyi omukulu era nga bampise nsobola okubaawo ku mukolo gwabwe bambi nga baba celebrating embuzi yaabwe wamu n'ekikopo kyabwe kye baawangula nga basamba Idi Cup. Alhamdulillah twebaza Allah atusobozeseza okubanga mu butuufu baselebratinga era nga banyumirwa omukolo gwabwe n'amajaguza gaabwe naye nga okutwaliza awamu okuselebratinga tekubadde kw'amaanyi lwa nsonga tuli mu kiyongobevu nga UAE twafiiriddwa omukulembeze wa UAE Sheikh Khalifa bin Alinian yabadde nga yafudde era nga tusaba Allah amuwe ekyumulo ekyemirembe tugamba ng'abasiraamu nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Tusaba Allah amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu ate abeere nga amuwe ejjana biidhinillah. Tusabe Allah akkirize nga Abu Dhabi community alhamdulillah twebaza abannayuganda bonna okubanga tubadde tukwatiza wamu era nga abantu beeyagala tetulina buzibu. Tusaba bannaye Allah atuwe ekisinga okuba ekirungi mu community yaffe. Tusaba Allah baggulirewo bannayuganda bonna bafune emirimu emirungi era eminene insha Allah taala. Teri ebyo njoga timu njoga ekoma kubaliwa baliwa Polisi
Papa ya mmere sowani emu. Mmere mujja kulya cyali woni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalunyi nga twabasuubiza omukolo gonna tugukuttera finally jako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi tutuuse ku nkomekerero y'olukuŋŋaana lw'olwaleero nga twabagambye leero twaze wano kukungubagira omukulu eyatuvudde ku maaso President wa UAE omugenzi obudde buno omukulu Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan eyaziikiddwa. Tubadde lwaleero nga tukungubaga ate nga we tuli mu kulya n'embuzi eyawangulwa bannaffe aba Kasukaali FC ku Idi tournament ku mupiira ogwaliwo ku Idi okucelebratinga kubadde kwa leero nga ate no mu kukungubaga era kiwedde bintu bingi nnyo ebigenze mu maaso. Bantu bangi nnyo ababadde wano ab'enjawulo, abagenyi abakulu, omugenyi omukulu abadde Don Banks kawaida wamu ne mukyala we Mama Lususu, abantu ab'ebitiibwa buli omu mu kiti kye. Wabaddewo okugaba certificate, abantu balidde embuzi nga we yasuubizibwa, abantu tewabaddeewo nnyo kusanyuka kujaganya kuzina olw'embeera nti bali mu kukungubaga ennaku zino esatu eza off ate nga kuba okukungubaga kwa nnaku ana naye zo zino ennaku esatu UAE zeyalangiridde ez'okuba nti omukulu yafudde. Tewaliwo nnyo mbeera ya byamasanyu akina music kuvuga nga we kibadde nga we ebiseera ebirala eno okujaguza olwaleero tebibaddeewo. Tubadde mu mbeera ya kimpowooze ate ng'eno n'embuzi weegenda maaso. Abantu bangi bazze nga bali mu mbeera ey'okukungubaga wamu n'okuba nti okulya ebibadde bigenda maaso. Ndowooza bane embeera bwetyo webadde okusinziira naye ate neera kwerabira bagamba bannaffe abasemu shipping company nga bano be batuteekamu ensimbi okulaba nti emirimu gyammwe gigenda mu maaso. Oyagala kutwalira bintu Uganda, ebintu byali bikuzimbiriddeko, ng'oyina nsawo emu, oyina kago, oyina nsawo za njawulo, beera nga obakozesa bajja kubanga bakolera ekintu eky'amaanyi. Osobola okubasanga ku nnamba y'essimu eri 055 443 5563. Bas osobola okubasanga ku nnamba eyo, ojja kubanga obafuna bulungi obacontacting ate bakuwa services zaabwe ennungi ennyo. Sijja kusukka waawo, mubeere bulungi, mweraba. Akuume atakumira mpeera.